amawulire g'ebyobusuubuzi nga gakutuusibwako Samona. Ab'ekitongole eky'amazzi ekya National Water and Sewage Corporation bakoze ekikwekweto nga baagala okuzuula ababba amazzi mu bitundu by'e Nankulabye. Bazinzeeko ebbaala y'omugagga Ssemulyo wa Sam eya Atmosphere Leisure Center ng'eno basimye okunoonya payipu eziyingiza amazzi we ziyita nga basanze zaakwekebwa mu kawunta kye batundira ebyokunywa. Bongedde okugoberera payipu gye zikoma ne bazuula endala mu mwala ogutwala amazzi era nazo ne zisimulwayo. Abakozi babiri mu bbaala eno bakwatiddwa bayambeko mu kunoonyereza. Abakwata okubadde ategerekeseeko erya Robert n'omulala bakka bategeeza nti bulijjo tebakimanyi nti ebbaala ye bakolera libba amazzi. Bulijjo batakimanyi nti ebbaala ebba amazzi. Yinginiya wa National Water Ronald Sakaya ategeeza nti abadde babba amazzi bakusasula amazzi gonna ge bamaze ebbanga nga babba. Kwawukana ne bizinesi ya wantu kubanga balina ebba, balina lodge, balina tenancy, ate ba eri very active. Very many people, we have toilets, abantu bano bakusiza n'amazzi ge banywa matono. Kati okukwatagana n'ekyo netugenda ne tunoonyereza netugenda ne tusanga nti abadde balina layini basaplayinga amazzi nga teyita mu mita era ekyo tukiyita mita bypass nga control point yaabwe oyitira mu kawunta y'ebba. Julius Kafuluma yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV1.